Nze nakulira mu church, nakula mama wange mulokole ne taata, nali siri mulokole. Bwe nakula nensalawo okulokoka, ate nalokokera mu City of the Lord Church. Ekkanisa eyo ekkanisa ya maama. Mwayagala nnyo mami, nga nze ne mami abasinga bembera nabo bakimanyi, nga mbaga twambala ne mami. Ne bwandaba ku TV olugoye n'alwagala, n'ogenda omulaba agamba lujeemu aba yategesedde olugoye lw'ogenda okuddiramu eka, ng'agamba luno lina okugenderamu ku church, Pastor Lwagala olabe. Era olugoye lwe yansaba lwali lwakwanjula, bwe yalwambalamu ne luzitowa. Naga natuuka ntya ku church nga luzitowa, n'alunziriza. N'afuna olulala yandabamu yali Thanksgiving ku church, n'angamba olwo lumpe mala ogende wa mutabani wange, era bwe natuuka agenda kunnyimiriza andageyo mbantu. Mami singa yali wa mulembe guno singa abasile queen. Era bwe yatuukanga ku church, ekyewunyisa Musumba Lwaganga amulaba, n'amuyitayo n'amugerezaako ku bawala bonna nti balina okufaanana nga ye. Kati ng'ekyo ky'omuwaana buli lwajja ku Sande nga n'envi yazikyawa, ng'alina ozisiiga n'ebisige n'abisiiga. Kuva Monday paka Sande sirabangako mami nga talina cutex ku bigere, naye ng'ali myaka 8. Nga yakanya n'obwomugamba lekerawo blessing, agamba gw'omanyi gwerabika bubi kaddiwa, ze sigenda kukaddiwa. So njagala okwebaza Musumba Lwaga, emyaka gya mami gyonna egy'obulokole yali musanyufu, era mwebale kumulera. Ate nange mwandera nga sinayingira House of Prayer. Era ne Musumba akimanyi, namugamba Musumba Lwaga ye taata wange.